ekisinga obukulu ye naye abiwulira n'aseka n'okuseka nebimusesa busesa kakati waliwo bajje fale bange obwa jimu nga mvuga akagaali mu Gashumba atandise lihaso z'omukazi. I just laugh okitegeera bajjeyo ng'oli mu jimu bagamba oli mu kwegeza ndi mukola ki kati kankuwulire ekikulu ennyo mu bino ekira nakyo kiri very important. Kati abasinga kasajja kabaluma alina kasajja ettima liri wano. Actually mwabawala mwenna mwali badde munoonya malayika n'abamumubuuza yanaaba kyogero ki say it's beyond that teri kyenkana mpisa. Nze namugamba mirembe gye njagala era bwe batompadde mirembe ennyuma gyagiddukamu. Peace studies all over the world. Harvard University researchinga ku basajja emitwalo 10 bonna nga bagamba ekyabawasisa abakazi be balina mirembe. Bantu bawasalwa mirembe. Yes. Kabato wa musajja mirembe ajja kudduka agende. Otegeera ndowooza teri ki nekya character empisa neneeyisa. Basi ese bagamba wa tebafumbirwa tebakola ki ebyo boogere. Otegeera Katonda bw'atyo bw'akola ebintu bye. Abantu bagende mu Mwami Gashumba ono Yesu muwala mukulu was above 18 ajja kukula omugongo Mwami Gashumba nabiwulidde yayiha. Kakati ekisooka tunula wano twali mu kutambula kwa General MK wano marathon. You'll be shocked abavubuka nga bakongoka bukongosi abali 25 years 30 abavaako bagwere balina emyaka mitono naye balwadde munda balina STDs STIs balina buli kirwadde bali embizi bali emmamba banywa biwaragi byonna balwadde. Mmwe temukimanyi kubanga you are not ahead. Wano mu Uganda mulimu amalwaliro ne Nairobi gyogera ne bakebera buli kintu. Bakebera omutima ne bakebera masozo ne bakebera lungs buli kimu. Nze nagendayo okumukebera omanyi bangamba ndi 38 years. Nebagamba bakebera ebyuma bye bakebera your internal body organs emitima lungs kidney ozitegeera ne bakubulira ebyomunda byoyina bya myaka emeka. Osobola okuba nga oli 50 years nenga your internal organs ziri 38 years. Nga biri strong uwa 38. Ate osanga ulira waliwo omwana omuntu gwe sijja kwogera wano munnamawulire w'amaanyi twage ye yagenda omukebera she's 32 years bagenda omukebera nga ali 56 years. Mu myaka muto ne internal organs nkadde nkowu omanyi kwa kiva bye mulya. Nze Gashumba siryangako mmere nti nno nzikute ndya mmere kutanjala kungumbadde nawe diri waliwo nabye nga mazeewo siwani y'emmere kantu katono ekyo nakiyiga ku Bajapani akantu akatambuza ebyenda munda. Okitegeera kubeerawo nze ngenda mu spinning ne spinning akagali 1 hour and a half non stop sawa emu n'ekitundu. Njagala agamba nti ali 25 years or 30 tugende naye tu spinning agamba nti muto oli okola bembizi bwegwa wali Gashumba mukulu. You get it. They don't know us. Yemo bani aba complaining. Family ya malaika complaining. Eyafe complaining. Zuma. Jacob Zuma. Ali 82 years. Ali president of South Africa. Ali 82 years. Ennaku ezo yaz I know what 18 years. 18. Weyawasiza. Yes. Kamba bulire mwe nakye mutamanyi mu abawala bampuliriza. Abawala banoonya security. Musajja kyanaagala ntenga my security of my children ananfaako ne family yange nkiddemu ono omusajja gwodating anaagala ntinga security yo ey'abaana bo anaafa ku family yo byanjawulo nnyo. There's a big difference between a boyfriend and a husband. Kati mutoni yafunye husband byonna ebimalayo okitegeera omusajja ono anaamanya nti nyina olubuto anfeeko nti genda mu antinento bwe naazaala omwana n'akimanya nti omwana alina okuddayo okusoma kyova olaba there are many single mothers outside there. Do you know why? Badetinganga bafeeke master. Nabadde ku Serena waliwo omuyimbi ava Rwanda, one of the best artists in Rwanda, The Ben. Nalabye factors tonatubulira n'ekyo era nalabye n'aboogera ku ekyo baakulabye ne mukyalawo nga mugenda
Mubakulebe nga tomukutena ku mukono ali bibi and since you're here nga mwami Gashumba ajja kuddamu buli kimu. Ate eno shot tugenda gyongerayo tugwa meka 5 kitundu kuba tutuuse late muteekeko byonna nja bidda muli kibuuzo agambe mbu olowooza okyali singo kati ulira ekisooka si gwe kusosogera ne malayika ku mikolo kati bano baba jega ba social media balowooza mbu gwe gwasoose tubadde ku mikolo mingi naye nkogenda ekirala tubadde mu state house naye emirundi gye simanyi. Really? Hey! Mujefu teji wa state house olaba malayika taliimu. Nebile ebifaananyi bye mwekubya mugende ku bifaananyi bya state house kyovula bano you have sleepy bloggers nga mwali bifaananyi bya state house nga mwali olunaku olumu bayina meeting ewaabwe mu kyalo oba sister we yali afumbirwa n'atasobola genda because we had a meeting in state house mukebere bifaananyi bya state house mwali Mwami Gashumba nanga awo nkute offside ngenda kikulaga nkugambe nti oyo nani kati abanda byeggulo ku Serena bonga balowooza gwe gusose ekyate bakulimba omusajja okuholdinga enga emikono gyo ku mikono tekitegeeza nti akwagala kyovola bamwe abakazi abasinga mutomera muleka w'abasajja abali serious bagashumba nobeera ne fake master kwata mu ngalo n'akufunyisa olubuto n'adduka 10 toliddamu mulaba yengo bwedda yes nja kujja ku mmotoka nkukwate ku mukolo tuyingire batukube ebifaananyi abalage mama what a couple kimala okufunya kandi omwala yesimye kati malayika akomplaini nga samukute ku mukono terunamuwuliza anti omukkiriza kwogera kati kamba sese ekirala there are over 5 fake accounts ku TikTok nga sizize already. Yes. Ate nga ina her official TikTok account ne Twitter account. Kweziriyo. Nti muzimanyi. We have fake bloggers. These are masqueraders in Uganda. Ongama muti ati muri serious mu journalism ne mutategeera mukolo ogwo. Guno gwabaddewo. Bwetugenda mulango ngenda kulaga nti onani. So ekyokwata ku mukono tekitegeeza nti bade bakusoma okuba mu romantic publicly okwate nange nalabya akatanga omukyala yatambudde n'otuuka n'omuleka nako n'otambula kyadde kigenderere kadde kyemulina okumanya ekira kati nekyo kankusomese twabadde ku Serena sikana y'abasajja ebandala n'ey'abakazi ndala abakazi bayita mu ndala naffe tuyita mu ndala yayisemu y'abakyala wadde oyagala mugoberere mu sikana y'abakikazi bwe mwayigidde n'otuuka n'oyimirira n'onyumya n'emikwano nga simutunulako emabega n'abeera yekka bw'ati ng'ayimiridde ani akugamba wadde twondabanga mutuni ate n'ekirala joint security forces kati zimuliko zimutambulirako security yange gye nnyina naye bamuwadde eyiye okitegeera kakati mwabawala mbuno the guy is not romantic nonsense mwagala romanciness eri public oba eri private romance mwagala eri public oba eri private omusajja ayinza okuga nti I love you nga takwagala nga ebikolwa kankubulira ekirala bwe nalaba malayika oyo nga yakamala okusoma nga alina diguri emu ne muzaayo okola masters. Yes, ali mu kusoma masters. Nkwongera ekirala namukwana talina mmotoka like any other girl nga alinya boda ne taxi ne mugamba nayo manyi omanyi nti yalinyako boda okumala emyezi nga 8 ngolo testing ndabe ono yajja kunona byange oba ali ku kirala ne mugamba you know what dayo mu driving school. Sorry genda mu driving school oyiga okuvuga emmotoka ngalowooza nsaaga biki n'agenda mu driving school gye nasooka omutwala mu nga eri fake teyayiga ne mutwala mu ndala bagita triple A nayiga era ba triple A bamumanyi era okuvudda nga mumanyi mukyalawo January this year ne mugulira emmotoka brand new car ebifaananyi bye tebiriyo ne mugulira akamotoka akali simple million za 3.7 ne mugamba tandika na kamotoka akatono oyiga okuvuga bona omala okumastaringa nkube muluka gye baalagira ziriyo zimalayo embuluka ina airbags 15. You get it? Kubanga omwana yakamala okuyiga yakava mu driving school you can't give her a huge car. Wano leka kamotoka akamukenda bi ku social media. Obake. Yes. Abaga kano mwami Gashumba. Kati akugamba akulaga akake. Agamba nti akakamotoka ewawe tebayina na musumali gwa motoka.
First tweraga tukola ebintu omuyaya gamba process by first tuzimbide relationship yaffe on bachita batya showbiz sina showbiz ebintu ebiri fake gwe kungu tomanyiyo bantu bagenda kwanjwa ne bapangisa emotoka mu mabondi banji mu bondi no pangisa emotoka mu bondi no giraganga mu bamalayika oluvayo neddayo mu bondi omwana yakamala yakatandika okuvuga emotoka oyala mugulya kijiwagon oba Range Rover no atandika n'akamotoka akato ayige kubanga nakakakolobeza yakakokolobola miruji esimanyi you get it yes it's normal it's expected ekyo bayita abazimba obufumbo bwabwe forever si bwakweraga okay kubanga akamotoka ako bakaleta awaka yagamba is this car mine and yes that's believing you get it okay kati ekirala sigambye ekyo ne mufunira omulimu he's already working yes ekyo bayita mwawule nakibagamba wano omusajja akufaako he will inject in you not on you he will not inject you no he will not he will inject in you ajja kusigamu tajja kuspendingirako lavishly omuzizaayo okusoma omufunidde omuki omulimu ate ogwo nagwo gwaliko kati alina okuguvaako afuna oguli beta ontegeera you get it kati bulijjo mbyogera wano gashuba oyogera kintu olina mufumbo nonsense omumanyi waliwo genti gashuba yakoze dda era etya ebimu ku bigo bibadde oyogera I don't know where they base nti bikontana nekibaala nga kiriwa omukazi alina ensinga eringa oba wakisootya ŋŋaali nogamba alina okuba ne dog face alina okuba naki njala otunulya ensinga eye okuva wano na wano otunula okuva wano na wano otunula okuva wano wansi n'emikono you get it yes yascoringa 95% kankusesemu ekirala bwe tuba tusimba ebyokungulirawo tusimba mukyere bwe twagala okungula ebiriwanga n'emyaka n'emyaka tusimba mivule akitegedde kubira mukama engalo ez'enjawulo bwe tuba twagala okusimba ebinakungulirawo to harvest quickly tusimba mukyere bwe tuba twagala okusimba ebiriwangala emyaka n'emyaka tusimba mivule akitegedde mukubire mukama engalo ez'amaanyi. There is a big difference between being a girlfriend and a housewife. And a wife. Byanjawulo nnyo nno. Mwaba wala yensobi gye mukola temubyawula. You can be a good girlfriend. You are not a marriage material. You can be a good girlfriend. Nga byonna obikola omupiira ogusamba n'okuba n'essama naye nga toyina even a single quality ya maama w'abaana bange. Nina gwe ndanyinako a single mother of two. Nga muwala mulungi. Ne mulaba buli challenge ku TikTok yagikola. Nseka n'okuseka. Abaana balina okubeera mu challenges ezo abaana abali mu university. Tosobola kubanga oli a single mother of 1 or 2 or 3 naye nga buli challenge olumu yambuuza nako oyo mukazi negwe weekend tobaako na mikwano gyo balina pate ng'anoonya tugenda kukyakala neŋŋamba wano bafu byanjawulo nnyo nno. Olina mukambwe muko because again I'm telling you what I've been following. Gashumba, you have a very beautiful wife, very young, but the challenge like uli so principled mukambwe omwata agenda kwegendereza nyabere mukutya nkubulidde ebbanga lyemaze naye but now oyogedde ku kyebbanga nekijjawo ekyo mubuuze balamu si mukamaawo mubuuze yalaba ddi malayika like a year ago kitegeera mwefuula nti mutumanyi naye temutumanyi okitegeera ndowooza buli omu atuula mukati ku YouTube n'ayogera ba losers tamanyi na last name yange. You get it? Eba akamotoka lere gwakako kaliwa gwe bawo yali akwadde kaliwa bawo akatonoke yakugulira kaliwa ewamwe bwe mufiro odire ogenda mu taxi bantu 14 yepakira mu bus n'abalala nibagendeka mwali badde mwebuuza ono omwana kiki
kiki yawadde waliwo ex wange namuguddeko eggulu eyo naŋŋamba Gashumba oyo omwana yakukwatawa nze awannemu okukwata si byakunkwata Gashumba abeera ku radio si ye Gashumba running amakaage si ye Gashumba running office actually nyina brother nga abeera London eyo Kayongo yabaddewo nenne mu kwanjula kuno yabagamba temuna nti Gashumba abeera ku radio ng'ayogera osobola okumuvuga okuva e Kampala paka kawali mu lukanga asirise yes twabulabyeko mu kwanjula okwo kutya waliwo omukyala we yabadde akuwa bagwadde mukono kinga omuteekako empeta nga kyusa leeta guli bukambe butya ekisooka obudde bwadde bugenze again at the same time ne tukulira ng'ogamba mukwe mu ngalo bali bendaze nabo abantu bagamba yiyono actually ate gwe tomanyi kalisha yaffe kati omuwala omanyi ti kalisha y'abanyando entuufu yadde talina nakujja yaba talina kubaawo mwe mujja ne muddayo kyova olaba kati ate baabanyankole baba bikka akatimba mu feesi talina kulabika owulya bwe kitwe kibeera bwe kyabanga okiwulira ekisinga obbaluma kiri kimu Gashumba akola atya omukolo ne tutagutegeera n'embaga temujja gitegeera mujja yiwa you get it kati mwabali ku social media kyemulina okwebuuza kiki uniqueness you tell us how unique is this madam because emyaka 24 sigamba abakazi wali tobalaba obalaba era kwe bali kati kuno naye omukyalo ono okuwangula omutima gwo katonda Haji yagamba atya Haji Katonda yasalawo namugamba last year in December you know what I want to meet your parents nagamba you sure what are you believing I want to meet them actually okukyala kwanjula kuno kwali meant kubeerawo in April ne kati fa abakatoliki ebisi ennaku za kale matiba situkola mikolo gya kwanjula ate ne tukusindika nga lumu ate ng'ewaabwe walinayo emikolo kati paka 14 kati nkumwe mbabuuza ani yasalawo 14th December abakumanyi nnyo aboogera ebingi oyo Bujingu Pastor Bujingu yasalawo 14th May in the middle of the week yes not weekend okitegeera mwaboogera kumwe mwenna muntu kya akola omukolo on weekday n'afuna ba minister 7 n'afuna ba general n'abamalayo owulira buli moloka ensajja gye baalagira yabaddewo twazirabye nga zonna zeepanze okuva esembabule paka kyera tewali kiwuka kyasigadde nga kiramu omanyi moloka ensajja weyita teri kiwuka kisigala nga kiramu wagigumize tewali moloka yasikidde ku kkubo bano mighty rides nene zonna zabadde mighty rides abo ezimoloka bampa za bwereere naira nga ntya Allah kubanga we are friends za bwereere zino zijjuwa goni 2025 ezibalukanga laddu okitegeera we had over 120 cars over 120 ate kyansookizo kimanyi nagamba buli gwe nayita nti nkwegayiridde tulina okwasembulinga esembabule at 9:30 am mukwano gwange jeno ddamulira yankubira ku ssaawa 3 nti ntuuse Bujingo 8:30 actually nze natuuka 30 minutes later Lilian yaba 9:15 yava Kitigumu minister owulira nene netukikuuma twakonzize inflation petrol station zaweddeko amafuta zishero zeri zitoto you get it kati kyekiruma abantu kyekyo kibaluma ne kati omukyalo ogenda mukola ekyo omuwonya ebigambo tabiwulira kakati kungu nebeera ku mitimbagano naye ye kungu nkola I think ina business nali nkozeeko naawe si bwekiri ne tusasulwa nali ngenzeeko ne sente zo singa omuntu Gashumba yagenze ne sente zange ekisinga obukulu ye naye abiwulira n'aseka n'okuseka nebimusesa busesa kakati waliwo bajje bufale bange obwa jimu nga nvuga akagaali mu Gashumba atandise lihaso z'omukazi I just laugh okitegeera bajjeeyo ng'oli mu jimu agamba oli mu kwegeza ndi mukola ki kati kankuwulire ekikulu ennyo mu bino ekirala nakyo kiri very important
waliwo omwana wamuyita Brian Shira yamuleta muyambi wa Shira yabadde manager wa event eno I think it's like 29 years nga chief strategist ye Shira nze top commander waggulu abantu aba tebakulimba nti wali twalina organizing committee kikulaga never underestimate abantu abatona bali committed to a cause never ne family yange yatuka negamba gwe mikolo gikoze we kasi tubitegera bikibi ngamba mukakkane wakitegera ndoza ba service providers singo mbuza the best service provider ugo mukolo manyi nkwanzi abagize chai ne juice amazing people Josema invents amazing abakola deco sound kakati baramu sounds yabaddeyo baramu sound n'abaana ba baramu bagendere nga tebakikola ki tebamanyi abamu bakitegeera ne wakiwulirako waliwo omwana DJ wamuyita Kim kubanga strictly nga tulina kuzanya nyimba zaffe ezekinansi ezaffe ez'abavandimu ekirala sinaba kuvisitinga kifo kiina sinale ennungi nga kiri waggulu omanyi Switzerland ensozisozi ez'enjawulo okiwulira that's what you saw Esembabule yes kyadde kiyitirivu nnyo okay then waliwo question ya mwawala Oshira I'm again surprised nti yabadde mukuba organizers ba event why are you surprised following what people were saying don't say which people bano bafeke master bani kubanga ekisooka babadde bagamba nga tunakulaba Shira nga gyali kubanga Shira yabaddeyo katulabe bashira anajja baatulyanga Shira gyali ate nga abeera atya ntagenda kujja nga yabadde in the center they didn't know that if police can track Shira emirundi jadda nkubira every day Shira okimanyi nti yabadde ne gig e Juba yagamba daddy I'm flying to Juba I'm returning the following day for this particular event no okutambuza ekintu kino kubanga jukira ye invents azitegeera nze musibikola ki sibitegeera kati Shira nga lwaki tajja nti ogamba I don't know why they thought tajja kubeerawo ekisooka waliwo ya provoking ku social media namuga nti kati wafunye step mom n'ebirala agasijja I don't know njala kati njala musajja njala alimo age bracket yange kati botuni ya njala okuteekayo tweeting eyo njala okimanyi njala nakula naye Chige. Kakati malaika bagambyeko nti njala Shira mpite mami. Malaika ne Shira bali bwe bali tight. They are close by very. Ebebe ne abakoze kunvirize byonna she was in charge. You get it? Shira malaika yagambyeko nti Shira ino kumpita mami yakyogeredde. I know yakyogeredde. Ate kati bwe budongo bwa wano. Olina akuyita mami nenga munda akuwema. Abantu bano mwagala nnyo ebitiibwa omukungu omutaka boss chief Simon Njala my brother n'ateekayo such a treat kitegera ndowooza okay so ekisooka message eriemu don't get married kubanga family ekutadde ku pressure don't get married kubanga community ekutadde ku pressure don't get married because your OGs and OBs are getting married. Get married at the right time. Marry when it is right. You can live a single happy life paka Allah bakuletera ki omutuufu ate ne bwaba tamulese togenda mu bufumu nga tebugenda kuleta mirembe ate mwabawala mwawule a boyfriend ne husband byanjawulo ezo mwogera 6 pack za mukaaga omusajja atuuka ne ziggwako leriyo character ne kipinga in kati nze 6 pack zaaki 6 pack njala 6 billion mumwagale 6 pack nze njala 6 billion tulabe 6 pack yadeko eyanjulo kwanjulo oku sente zezakoze siswa zigamba oyinza okuggalawo she ezakoze omukolo twakoze nze inflation va kuzanga enganze abantu ze bataddemu 6 pack 6 pack fetunonye 6 billion andi mu 6 pack yekumwa abachana etia kati no ovanga yosanga omusajja nga ina billion mukaaga ngate no mupira agusamba nayitawo nga byonna biyina aina se nega de mupira takwatibwa kati mwabo wala mugere ne bu 6 pack bubasale mu obwana mutambule no bwana bamwe ku boda
mubulise mukene na buli kimu temubitegeera kwa tubagamba temuwulira babiwulira ani yakyogero no muyimbi ani ono ono we Masaka babiwulira mwogedde kungu tebawulira bagamba ekisinga okuluma omuwala okimanyi kwe kuyingira mu church nga ba OGs be they are walking into the church with their husbands ye nga ayingira bwomu n'akaana ke ekyo ekisinga okuluma omukazi olunaku abaana batandise okusoma nga kafeeke master kamuzaalamu akuba simu zakutika kwata kawereze fees ekyokusatu teri kintu kiruma mukazi nga visitation y'abaana ku masomero now walking into the school nga talina taata w'omwana kimulume kifembayo teri kintu kiruma mukazi nga mwana we kulwala kiro saa 9 nga talina kasente nakubira fake master nga ali mu bala akola kitanywa mwabawala mukyegendereze enseta buse he can be a good boyfriend and a good husband. That's the question. Nature ni buli jonkyogera omusajja atakufaako atakusupportinga nga mukyali ku girlfriendship level tali kusupporting omusajja atagulira ka ice cream ka chocolate akagoya akalungi nga nkubulira ekirala twayita mu kisaawe Entebbe ne tumala wiki namba ne mala ono desert Dubai eyo mwabimanya a full week and she was not feeling well tabyagala mpozi kana singo kunyumirayo we wakafo ke baba kumira omulire kawungezi. It was an amazing evening.